Anyankola atazi. Muganga. Wetuli. Mukayala. Cameraman, right. First, yeah, say. You come to say. For prosecution, inquiries in this case are ongoing. We pray that this is adjourned for mention. 7 accused persons remanded. State agreement. Ikibazo kyagenda maaso mu musango gwamu asaba muteekewo remand. This court has no jurisdiction to try you or hear your matter. Sanguno bamusayina kkooti entalina buyinza kuwuliriza musango gwamu. You're remanded to the 7th. Remand paka ng'ennaku z'omwezi 7.
of August 2025 when you appear for further mention. You have a right to apply for bail. You can exercise this right in the High Court. Mwine eddembe lyammwe ery'okweyimirira naye musobola kusaba mu kkooti enkulu. Musanvu mu 3,588 era oluvannyuma lw'obunyazi okuba ekiseera ekyo kinyini ky'obunyazi mwakozesa toyigaani ekyo ekimundu ekijimbirire n'ebiggo nti wamba n'ekigendererwa ky'okutta kigambibwa nti Musime Ashraf Kasolo Fahadi ssente za Mike Mwesige Muhammadi Mugabe Boban Keyaderi Kyamukota n'abalala abatanakwatibwa nga mu mwezi gw'omukaaga omwaka 2025 ku kyalo ky'Ensube mu disitulikiti y'e Mukono mwawamba Wayengera Godfrey n'ekigendererwa nti nno mwali mwagala kumutta oba okumuteeka mu buzibu. Omusango gw'okutaano era gwa wamba n'ekigendererwa ky'okutta kigambibwa nti Tumusime Ashraf Kasolo Fahadi ssente za Mike Mwesige Muhammadi Mugabe Boban Keya Derrick Kyangwe Dauda n'abalala abatanakwatibwa nga mwenda omwezi gw'omukaaga omwaka 2025 ku kyalo Nsube mu disitulikiti y'e Mukono mwawamba Najjabi Christine n'ekigendererwa ky'okumuteeka mu katyabaga k'okuttibwa.